Okay, tubaniriza nnyo ku LMTV Uganda mugamba mutamba buzaako mwena abatabira mu bitundu ebyenjawulo. Mugamba mutamuje bale kumwe bale kola mwe bale kuyiza abaana ate abadda ku masomero abamu bazzeeyo ate nawe bikyaganye tofaayo bera mu kumunti sawa eno ogenda kubanga ofuna fees w'abaana basobola okubeera nga baddayo ku masomero. Mugamba mutya mwena abatulabira mu nsi ez'enjawulo abatabira Dubai, abatabira Qatar, abatabira Saudi Arabia. Mugamba mutya mwena abatabira Dubai, abatabira mu Uganda, Kenya, Tanzania. Mbabuzaako mwena program ebera stebuzz wanoka LMTV Uganda program ekuwa amawulire agabeera gakwatagana ku ba celebrity bo batambuliddewa kiki ekiriwo munange botunaffe tubeera tuyingiddewo okubatuusaako amawulire gano gookya we nkusaba kimutuula kalira osooka olabe amawulire mbeera Queen Sylvia wamu ne Nange Joe Mackenzie era nga njagala kusasira ddala abo bennyini abalwadde bannange Mukama Katonda abasuuse ate n'abo abafiiriddwa Mukama Katonda abagumye ebyo bibeerawo Mukama Katonda yagaba era yakola ki yajjawo era nenjagala okukulisaawo bonna abazadde nange mukulike bu baby boy bu baby girl bonna naye nga neebaliza ddala bamikwano mmwe abasharinga abalayikinga abakomentinga mwebale nnyo mwebale twagala mwebale kwefiiriza ssente ne mugula OTT ne mugula data ne mugamba tulina okulaba sitabazi tulina okulaba buno obuwala obubiri bu Queen Sylvia wamu ne Joe Mackenzie tulina okubalaba nga batutuusaako amawulire agakwataganya ku baselebu baffe naye nga bannange olunaku olwaleero nga tulina amawulire mangi obatandikirewa bannange gonna newandigambe tino kansembyeyo lino nalyo lyokya negamba nti wakantandikire makati nalyo lyokya agawokya agali mukosha getugamba gotegedde naye nga munange ngawe mukitegedde nti munange ebintu bingi nnyo ebitambula mu nsi Uganda ku social media bibeera bingi ngenda kubanga nkutwalako ewa mwana muwala Jasmine finally yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya mwana muwala Rema Namakula wamu ne ex we Eddie Kenzo ate ayinza okubyogera yabadde wali eri erugogo Omahoro wali eri we babadde bazanyira emizannyo Comedy Store we yabadde nga avudde kubanga babadde bamuyise ayimbe ne bamusoyasoya ebibuuzo finally yali yagaana okuvayo okwogera mwana ya Jasmine naye yamaze n'ayugira n'agamba ensonga ya Rema Namakula ne bawe Kenzo nze sibimanyi ate neyo sabinaamu mukono ate neyo bye bagamba nti nze yenze nagobesa Rema Namakula mu makage yabagambye nedda balimba era ebyo bisimanyi bye bagamba mbu Rema yagenze kati Lydia Jasmine yagala okudda mu maka mumanshoni bigenda kuva mu kukutu mwana muwala ye yavuddeyo n'abyegaana nagamba mulekerawo okunsibako Eddie Kenzo yabagamba nabagamba nti Eddie Kenzo tabangako bba wange just Eddie Kenzo tuli bamikwano omanyize wendaba omuntu ansingako mukolako omukwano nensobola okubeera nga anjigiriza ekyo akikola atya yewe yagambye kati munnange mwe mubimanyi yabagambye nze siyenza agenda okudda mu maka ga Kenzo bannange jesi Kenzo yali mukwano gwange nammwe nga we mubimanyi nti tulaga muntu we oshegera ono mu butongole so bwetumulaba ne Kenzo tumanya ebintu babikwatagana era tetwagala Lydia Jasmine atusiriwalireko oba atusiriwaze tetwagala kubanga byo twabimanya Kenzo yanywako munange ye bwatyo yabadde wali ku Comedy Store erugogo Omahoro ye yagambye nti nze sibinaamu mukono ate era siyenza agenda okudda mu mansion Rema Namakula giyalese naye nange nengamba sirabawo obuzibu Rema waba yagenze nga gwa wooli kizibu kyokugenda oshegera kizibu kyokugenda n'okamuna juisi wa mango si
kibi bannange ogenda okukamala ku juice wa mango n'osobola okubeera nga owenywerako naye nga bye bifaananyi bya mwana muwala Lydia Jasmine gwe n'abadde tamumanyi byebyo munnange ye yabadde akakazi akalungi akali yagambye I'm not searching ate nga ali single omu bwati single woman byebyo ebifaananyi munnange gwe wena abadde tabimanyi. LMTV. Let's go fast.